Wabaddewo obuzibu bungi nnyo mu ggwanga lyaffe nti oli bw'ajja n'ayogera oluzungu n'ayogera ebikozi mulowooza nti yategeera endowooza tulina ogikyusa. Speech ya Bobi Wine mu kuggulawo essomero olunaku olwaleero akakasizza nti ekyamazima abo badde balowooza nti mu kwogera oluzungu olwo lwe bagenda okuba nga obaolyawo babba beewa ebitiibwa basobola okuba nga banyigiririza ddala awo abantu okuba nti bo bategeera oluzungu. Kati nno nja kusaba wano kavidiyo kano kampereka like gwawogera Bobi Wine ate ekyakoze Mathias Mpuuga ayogedde ku mukolo ogujja ogwa Mpuuga ogw'e Masaka na lwaki ye nga Bobi Wine atakkiriza mu ebyo bintu byonna byonna mbikutidde olunaku era bw'ati bw'agamba. Oluzungu tekitegeeza amagezi. Abantu bavaabo bategeera wadde tebasoma luzungu bategeera nnyo. Kati twagala tubasomese mu lulimi lwabwe. Basebo ne banyabo kya kitiibwa nnyo okulaba nti olwaleero tuli mu kuggulawo essomero lyaffe lino si just kisomero wabula akabonero ak'essuubi lye tulina era lye tulina okwongera okussa mu bantu essuubi ery'okukyusa eggwanga lyaffe. Olunaku lwaleero tulina essuubi titugenda kusobola okuwa abakulembeze baffe abaliwo kati n'ab'ebiseera bijja mu maaso obusobozi obw'okumanya si byafaayo byokka eby'eggwanga lyaffe naye eggwanga lyaffe lyajja litya okubeera bwe liti era mbeera ki ezirisobozeseza okufuuka bwe liti n'okusingira ddala ki kye tusobola okukola okulifuula eggwanga ffe lye twagala okubeeramu nga tuliyita ewaka. Speech eno nsaba ogiwemu ku budde butini nnyo awuliriza wano Bobi Wine ono ebigambo bye abenyuma n'obuwuliza n'obwegendereza naye nga maaso eyo aninayo Nambooze ate ekyakoze Mpuuga nkoko baana. Ewaffe twagala okutumbula entegeera y'Abannayuganda naddala abakulembeze baffe ku bigendererwa byaffe. Mission ki gye tuliko ki ekyatuyingiza mu bintu bino. People power kitegeeza ki, NUP kitegeeza ki era bo bayingiriramu wa. Twagala oluvannyuma lw'omuntu okusoma mu lusomero lino ng'asobola okuyimirira wonna ku mukolo gwonna mu bantu bonna baabalimu n'abannyonnyola ennono yaffe n'abannyonnyola nti people power kye kino bimulaba tulwanirira bino era ffe bano. Twagala nnyo nga tuyita mu kuyigiriza abakulembeze baffe okufuna abakulembeze ab'omugigi omupya nga tebamanyi bumanya bya bufuzi baleme kenkuka bukenkusi mu bya bufuzi wabula tufuna abakulembeze abalina n'ensa abalina n'obuntubulamu abakulembeze abeesimbu. Bannange baganda bange ne basseruganda mwenna tuguddewo essomero lino mu kaseera akakulu ennyo mu byafaayo bya Uganda. Mwena mujjukira tuwabeerangawo essomo lye bayita political education ng'era abayizi n'abatandika obutandisi basobola okumanya ebikwata ku ggwanga lyabwe naye kubanga gavumenti ya Mwami Museveni yagala nnyo okuumira abantu mu butamanya political education bamuwera masomero. Mama Kyago nkutumirako nammwe abatulaba alina gye musinzira okubanga mutulaba Nambooze abantu basinga babadde bamukoshoninga nga bamugamba nti Mpuuga yali muntu wo ate wamulyamu otya olukwe lwaki oyina enkwe lwaki abaganda muyina nnyo enkwe kati ababuuziza Bobi Wine ye Munyankole Bobi Wine Mugisu Bobi Wine Musoga kikino ekibuuzo bw'ati bwakize mugenda kubanga ntambula mpolampola naye Nambooze ono jjukira woman MP abaliwo I doubt if waliwo mukazi naddala ku opposition amusinga okubanga analyzinga bulungi ensonga z'obufuzi bw'ati bwazzeemu ensonga eno. Wangamba gwe walya mu Mpuuga olwo naye mbuuza bombi basajja baganda wano waliwo ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu eno waliwo ow'ekitiibwa Mpuuga Mathias. Wabaddewo ensonga bampise mu lukiiko twogedde ng'abantu abakulu tulina bye tutuuseeko. Embeera bwetyo olina embeera bwegamba sigalako n'omu
ogendera ku kyokubiri ogenda ku kyokubiri n'ogamba naye ku bino ebyogerwa aliwo omutuufu kuba bano bombi bangi bombi njakujukiza abajero airport pickup bano balina pickup esinga okuba yakabi amugwanga Uganda n'emirirano kati bano bakugamba akugenda ku simu yo ate bakoneko ojja kumanya ebisinga okweza enamba eziri awo ku screen yo Jero airport pickup atambula nabo kulanga bina tubikutuusako yona gyosinzira okubanga tulaba namboze Betty Bakireke ono oluvannyuma lw'okujja obwesige mu mukwano gwe oba yali mukwano gwe Mathias Mpuuga Abannayuganda abamu bamubuuza ebibuuzo Mpuuga gwe muze mufaita naye muze mutoba naye lwaki oba omuliramu ddala kati yagamba I'll choose Bobi Wine era nga abuuza bw'obanga gwe Namboze ku Mathias Mpuuga ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu otwalani kati awo wenjo kusabira ate ompe endowooza yo ku bigambo ebyo naye nga Bobi Wine okugulawo essomero lyabe eriyigiriza bannabyabufuzi okyogerako ki tunyumyemu awo mu comment section ate tweyongereyo olunaku olwaleero bangi bw'ogamba nti nno Muganda munno bombi baganda bannange bonga lyonna tuyimiridde naye era ne kusaaya kakati sisobola kugamba mbu nsobola okumutemako omutwe ne kakati waliwo ensonga gye twagala ejje mu ddiiro tuteeseeko ekubweko akalulu eve mu ddiiro ekyo nakyo kikole kiggwe bano bonna bannyinazi Owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu mwannyinazi Owekitiibwa Mathias Mpuuga mwannyinazi kakati bagamba ne gwoyagala omusaliranga omusango bwe gumusinga n'omuliyirako agala Museveni agende mwe mugenda ddi nze Museveni yagenda okubeera president nga ndi mu senior 3 kati ndi mukazi mukulu nzadde nze nfunye n'omuzzukulu kakati osobola okungeza ku ye okujjako abantu abamu obuuza naye ddala oyo alya mmere kinze njima abaana bange baleme kwonooneka mitwe ekirala nze ndi pulezidenti bayitawo kimanyi nti singa Museveni yafuga ebisanja bye 2 ne Besigye yali badde yafuga dda 2 n'avaako wali baddewo naawe omulala n'afuga 2 n'avaako Kyagulanyi n'alyoka ajja olidde Gwe Madam Teacher. Ate njagala nkubuulire ekirala nti fe abantu abamu luno olutalo tujja kulukuba tetusobola kuddaka ne weebaka Parliament tetugikozesanga n'ogamba mbu ngenze wali kulya ku bulamu bwakubeera MP tuliwo nga platform ya lutalo era olwaleero njagala nkubuulire Byron ekintu ekisobola okusinga okunfunira ssente nze kwe kuva mu Parliament nengendako awantu nenjogera kama nengamba mumpeyo kye mumpadde neme kuddamu kwesimba olowooza tebakimpa